Baaniriza mwenna abalaba vidiyo eno, amannya agange nze Trevor Online, era nga nze n'abanoonyereza abakugu mu kitongole kya poliisi engeri gye basobodde okulondoolamu ne bakwata Eva Mbabazi atemera mu gy'obukulu 31, omu ku bajulizi ab'enkizo mu nfa ya Dr. Kigundu Spire, omutandisi w'eddwaliro lya Henrob erisangibwa e Zana, eyafanga ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde. Kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 22 Mbabazi yasisinkana omusawo ono mu kifo ekimanyiddwa nga Dreams Guest House gwe yasanga nga yamusooseewo akawungeezi ako, era agamba olwali okuyingira amaaso yagatuusa ku bucupa bw'amazzi 2, juyisi n'obukebeera akawuka ka siriimu ebyali biteereddwa ku kameeza. Nga wayise eddakiika 3 mu kisaawe, Dr. Kigundu yafuna obuzibu mu kussa, era ye Mbabazi yalowooza nti akubiddwa nsimbu, kwe kusalawo asigale, naye bwe yalaba nga tatereera kwe kumwabulira. Wakati mu kweraliikirira okungi, Mbabazi yakomawo akime perfume Dokita gye yali amugulidde. Ku mulundi guno yamusanga teyeenyeenya wadde, era n'amuviira bunnambiro. Eva Mbabazi agamba yalinnya booda okumuzaayo ewaka, era yakuba essimu ya Dokita oluvannyuma naye nga takwata. Okusinziira ku butambi obwava ku kamera za CCTV n'amasimu agaakubwa, kyakakasibwa nti Mbabazi ye muntu eyasembayo okwogera n'omusawo. Ate okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango, Mbabazi yakwatibwa ku ntandikwa ya wiiki eno ku kyalo Mbalala mu disitulikiti y'e Mukono, era we yatwalibwa ku poliisi y'e Kajansi yategeeza nga ye bw'alina emyaka 31 so si 2 nga bwe kyali kitambula ku intaneti. Okusinziira ku nsonda ezeesigika, Mbabazi abadde apepeya ne Dokita okumala ebbanga lya myaka 7. Omwogezi wa poliisi yategeezezza nti poliisi y'e Kajansi yasindika fayiro ya Mbabazi eri omuwabi wa gavumenti abawabule ku misango gye bagenda okumuggulako, wabula poliisi neewalirizibwa okumuyimbula ku kakalu kaayo olw'omuwabi wa gavumenti okulwawo okuddamu.